Endobeso. Ndabo mukanga kinzifiro iti fama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero. Kita buli ky'omuziki ekisinga ku Beat Fama. Wanji nyabo okwenge jibale kusema kale nawe jebale emange mutangaza maso maso badde ki mutangaza ayina musajja tenali nafundira nange nentukesera musajja namukunza musajja akankola ebintu alabikandaga ate kuloga atya kuloga atya nakwanga ekintu kinyola mu bintu olumbe basa kulirimpulira olulumisa ntambudde kubasawuli zange nakwanga mpulira olumbe njagala mutulireko tulebeze tulakumpola ekintu kino nanyusa olulumi kati omusajja kati oba nkukolera eki yanyamba munange omusajja yani erinnya omusajja yamutuza erinnya kale kati onayogerako naye nakwanga nedda njagala buli bitaayo biranda boba yalikola kakati gwagwani nzimase kale beerako tovaako Hello. Mutebi. Wajisewo. Jebale. Ale sebenajja yakosewo. Nze ndi musumba ndi musajja mulokole mukama waffe yeebazibwe. Oli musumba? Ekyo nsonga ki? Ndi musajja wa Katonda mukama waffe yeebazibwe. Ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Nga netiwaka yo si nnungi. Ekanteremu. Otebe. Kakati mukama waffe yatugamba okusonyiwa. Ompulira? Mukama waffe yatugamba okusonyiwa. Kakati omuwala gwe bayita Mase omumanyi anzijeeko lwakumanya kwogera linnya Mase oba nkusaba ompulirizeeko ssebo. Nkusaba ompulirizeeko naye network oba kutawanya tonzigyako. Kakati omukyala gwe bayita Mase omumanyi? Omwana omumanyi ssebo.
nze ndi musumba w'abalokole azze wano okumusabira naye mu kumusabira Yesu nampa okwolesebwa nendabanga aleeta ekifaananyi kyo n'aŋŋamba gwoba oyogera naye alabike ng'asonyiwa era bw'aba tamusonyiye byonna bijja muddira ate omuwala bimuveeko biwone. Akati muganda wange nkubuulire oli musajja munnange naye abakazi bazibu ne munaasaba mutya tewakigenda kukola owakanye Bayibuli kubanga njagala nkubuulire sebo owakanye Bayibuli tebikola ebyo ebyammwe tebikola ebyammwe byebikola ebyaffe byebikola kubanga oyo omuwala omulaba oyo mbesiza munyingi ate alagamba ono nga ndekawo ankyawa kuki akukyawa ate naddawa ankyawa afuna abasajja manyi tulina kamuteekamu wakamuteekamu ki kati kankubuulire omukyala wonna akuyiriza bintu byange tebigenda kukola temugenda musabira bikole bw'aba ayagala musonyiwe akwate obulega bwange bubiri abunzirize obulega bwe bubiri omusajja ayambala obulega bubiri bwe namugulira wamugulira bubiri abunzirize obupale bwange obw'omunda butaano abunzirize n'ekiteeteeyi kyange kimu kakati owulira mukama wange essebo omuntu wamugulira obupale era bukyaliawo tebwakaddiwa yabunzirize nga bukaddiwa buti abunzirize basiya abankyawa nze gwolaba buli mwezi madde muwa omutwalo gwa paadi buli mwezi omuki akwate omutwalo gwa paadi buli mwezi akwate ebintu byange abizi na sisita wange ngenda kubimuwa ne watali ekyo ebigenda kukola sigenda musonyiwa. Kati wamuguliranga paadi za kutereka ngera zikyaliawo azirete buli mwezi abadde akusaba meka mutwalo gwa paadi madde nguma buli mwezi bannange ne munasaba mutta tesigenda kukola paka nga akuddiza obupale ebintu yange nga abinjiriza sisita wange sisita we yanaatwala ebyambalemu nja bimuwa oli sisita wange toliba wamu twaba mama mutaba mutaata omu musajja gwe oli mukopi ng'ebikopo byamuyinza kukola musajja gwe oli mukopi ng'ebikopo byagana mumulimbalimba nemukwasi mumusabye tewesigenda kukola n'ekimu owulira obupale nga bufaanana butya tubugule bufaanana butya obupale bufaanana butya tubugule obunje samu empale ya lwedi valentine samu ya bulaka samu enjeru awole kyatamanyi ate obuleega ampa obuleega bwange waliwo akali akabulawuni n'akapapa abinzirize musajja gwe oli mukopi oyogera ne mukunja ku Beat FM oli mu ndobeso osaba omukazi obupale ole mukunja musajja gwe mugamba okumanya okuba ku ssimu yange nyabo omuwulidde omusajja mukonja anti kakati olugenda kukola otya ngenda kuddayo ewa musajja kubanga sena sente zigula mpale ze na buleega na paadi zewangwiranga n'empale kati ogenda kuddayo enda kuddayo ewa musajja mukonja munnange bwe kiba kyekinakuwonya ddayo mukonja afa obulumi ekintu kinyoola obulumi enda kuddayo ewa musajja kuba sina sente zigenda kugula bintu bye nenda kuddayo sena zinaagula buleega bwe mukunja nga okumanyira kw'amaanyi naye nkubulire ono omukyala ataddayo mukazi munnange tosobola kubeera mu nnyumba n'omusajja omukopi ng'ebikopo byagamba bw'oba owulira jankuwe sente ogula obupale bwe n'obuleega obumuddizi ate mbagala empale zokka ayagala omutwalo gwe gwabadde ngamu ogwa paadi buli mwezi
Miezi emeka. Ate mbalimbo bamaze na emyaka ngesatu. Tusobola zisonda abakyala mu Uganda tuli batono. Emitwalo nga nkaago basatu. Si mangi tusobola. Okumala emyaka emeka. Esatu. Ye mitwalo asatu. Ejo nkaaga. Okumala nayo kwali kufa. Buli mwezi bwagamba mutwalo. Kati buli mwezi jiguba omutwalo gumu. Emyezi 12. Mtwalo 12 na wali 12 hali 12 si nyingi nyo tusobola zisonda taddayo njagala okubuza mukunja obutufu abasajja mutumala kulavu ate etya abakazi ennaku zino batambula bwagaba mutima waliwo mutufu babayita batya waliwo kituli muulenge lwansonga muulenge munene gamba kituli anti kati kyenjagala okulaga obulumi abakazi kwe bayita muulenge nalabye ebimu byonna bikanga abasajja mumazeeko laavu abakazi nawulira lino essajja bannange obeera otya n'omusajja bwoti mu nnyumba naye muwe ebibye kakati ye yakukwana kubeera naye ate omukyawa ogenze kubuuka n'abagagga nga tonnasaba sooka owulire omukazi obulumi bwalimu bulumi ki nange obulumi bwange obwa ssente nabwo bubaawo naye mwe temubala bakazi be babakolera mwakimwerowoozaako abasajja mwerowoozaako ono omukazi alina okuba nga yamufumbira yamubeerera anti era bwe yagifumba nze nagula kaaka kitegeeza yeyamuwa yeyamuwa bali mukwano ate era talina bibanja naye lwaki mutumalako laavu mwenga mbitubanja namwe mbitubanja ati omukazi ngakwadde akakene mufuna obutakanye akakima mpaka ndawe akange nga kayulika mbala bbiri nga boxozi ziza ebisanyusa bingi ku makya mukunja nakachwa ne amoto mu balanguzi simuka ku beat fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga nakachwa mukyala zeeyo bupale nkubulire abasajja abamu muli bakopi katubagambeko osobola osanga omusajja nga yakamala n'omukazi emyaka 5 ninga n'akatambaala takamugulira nkombulamu bwe n'akatambaala ak'ennusu 1,500 2,000 1,500 kasita musuza amulabirira amuliisa amwambaza ati kati kyemwolekera mujja funa ababayambako ku bakazi amugulire tuweza muganda wa nkale sebo ono sensalo ematimu kanyampisa nimpirigwa na mwemkiana naye omusajja mukopi nnyo twetondere bannakajja tubimuwe naye waba ayagala obulamu asookeyokko amubaze amiina amoti mukunja nennakakyo mwasuze mutya naye bannanga abasajja abakopi mu nsi muno bakyaliyo we batyo bannanga oyo omukyala amagezi bemuwataddayo wa musajja omusajja oyo wamukoledde bw'atyo nga tannaba nakumutwala kati wanaamutwala lwaki yeesuula mu mannyo g'empisa wenkanidde awo nze ŋŋamba asonde ssente agula obupale agula obuleega abimutwalire naye tamuwa bikadde kubanga ebikadde wanaabimuwa kijja kusukka mwebale kutuweereza nze bamasoife mutungo kiti katonda amaani webale nnyo muku wanje mwebale kuweereza abasimusi nkale nze Hassan Kamyo okuva Kyatu Nkyanda Kaseke Central naye omusajja nga muwumba tuutu nnyo n'osaba okuwale n'osaba ne paadi siraba nga musajja muwumba tuutu oyo bananga abakyala obuntu obutono mu bwetuusangako kati ng'osaba omusajja paadi omusajja ng'omusaba empale obuleega obwo buntu butonotono nnyo singa omukyala oyo abadde akola yandibadde obuntu obwo abwetuusaako kati laba bamukubye ejjembe lwa bupale lw'obuntu obutonotono kati olwo singa oli omugjeeko nga miliyoni teyandibadde akuttira ddala ne bakuziika ono timba tooladdeera abakazi muyiga okwekolirira oyo muganda wa Moti timu batiola adieri atigambye nnyo wanje weebala okwereza eggwanga n'Obuganda nkale mami nakatwa mutumiddeko nnyo ono Ssemuwemba ku kyokutaso anonze kulanga embadde ngamba omukyala taddayo wa musajja abakyala bayambe munnaawe mbere uli mukadde wange taata webale abasimisimu asemutiamanya nalongo namatimu kyekiti mukunja abasajja nkyaludde okola abakopi n'ebikopo bya gama oluno olusajja banne erukopi katole bwali mugulira bwali muzimbira ennyumba oyo asobola mugulira emmotoka oyo asobola mugulira emitwalo lwakakadde ayi mukama kyokka n'omukazi naye yawenga yasiri walambuka nzireyo olw'obuleega